umeme tesobola kufunayo budget ekyusa miti gino n'egiza ku side eyo because kyangu nnyo funa omuti guli oguli wali ku lubalama lw'ennyanja wali olutandikira with the side eri n'emira ka section kano tumanye tewali miti amasannyalaze gasale naye byonna bali mu kyesirikidde ogezezaako okulaba unrang ekola these gabions but really who supervises this work oyo maramu kwegamba gabion erina okuba nga erimu amayinja gategerekeka naye ate maramu yali kungu bwemba mugamba nnimba namwe mumulabira so ebintu ebimu tukole nga twagala eggwanga luguudo luno singa lugwamu lujja kufiriza ebintu bingi abalambuzi abatuba businesses n'ebira n'okuswala newankubadde kuswaziza mu Uganda bingi naye ate kino kijja kusukka olwo kye tubayita mujje muveeyo mutuyamba mpozi nga mmaliriza abannema b'entebe naddala abasirikale bwe basanga omuntu nga asima omusenyu oba ng'ayiwa ttaka mu kifo ky'okutwala omuntu oyo mu kkooti ng'etteeka bwe liragira ate bamuggyako ssente ekintu ekyo simanyi nnema bwegenda kukirwanyisa ekikulu si kyakujja ssente ku muntu omu ekikulu kyakutegeeza muntu ono ekintu ky'okola kikyamu kiveeko kiviireko ddala specifically where the water levels have risen, causing havoc to the livelihoods of Ugandans. Truly, this is the real greater impact of climate change. When I talk about climate change, everything is here. You can see the water levels are rising. Business is getting affected. You can see timber rotting in the water. From a little conversations I've had with the traders here, they're even losing business. This is very serious. The issue is a need for all of us to come together and ensure that we address the issues of the land. Before we came here, we see what's happening here. All the wetlands have been seriously affected, degraded. People are building. The ecosystem is changing. I think all the key players, we've talked over this time and again. If we don't speak the same thing, the result will be worse than this. Again, this is a center of tourism. I've gone to the
the landing site where these ferries and ships don't come. The situation is dire. Gavumenti erina nteekateeka ky'okuyamba abanaku abagudde ku njega eno ey'amazzi. Tuwandikira bakkaawo ku disitulikiti kubanga bw'ogenda wa Nabbanja akugamba ku disitulikiti waliyo olukiiko olutongole olwa Disaster Preparedness Committee. Tulina okuwandiika lipooti etali yaffe yabannabyabufuzi tugenda bakkaawo tugamba kkaawo tuyambe okole lipooti yaseesinge bulungi tuweereze Nabbanja alwe nga bafuna ssente okuddukirira abantu. Kanso era erina okutuyizawo okukola ki? Bweyaba nti abantu bagenda kukutayo ku mpungu eri ku nguudo, abantu bakolere ku nguudo. Ate kanso yegamba nti abantu bye balina okubeera abayonjo n'ebintu ebyo. Market master nakiwobola n'engisayi. Embeera y'ebyobulamu ate kakati ensi effe yakweyinja. Embeera y'obulamu omusuubuzi ye bonna mujja wano mu katale kati abaana badda ku masomero anaakola tafuukonya sukufiisi. Ebizimbe byonna bigenda bisimbibwawo n'emirimu egikolebwawo kiziba ekkubo ly'amazzi egaleetera okutondera. Tugattako ne kasasiro gwe tulemedde okugyamu ekyomugaso nga bannayuganda tulina ne biziba amakubo g'amazzi nga galeeta obuzibu. Tetulina nnyo kyamaanyi kye tukozeewo naye tuyiseeko ku namasanafu nga tulaba ab'ebimuli. Ku lwange terikosa nnyo beetaaga ku uganda wati regulated babe nga balungamizibwa bakererebwa buli kiseera nti tebakozesa bifuuyira bireeta butwa kugenda mu mazzi. Naye ebimuli biba ku lwange bironti ekifo naye nga betulabye be bajjawo ebimuli byabwe bibeewo nga bye bisinga okukosa. Kati ekyo Profesa Bukaya kye yali agamba nti bakozese balondamu. Kati nga twagala okutegeera ddala waliwo okulondamu kuba ebizimbe ebimu byatuuka wala tetusobola kumenyebwa oba binaamenyebwa. Nemayo erina okugoberera etteeka tukukuuma bya butondera bagenze bateekamu fulejje ebinnya okuziza abantu okusemberera olutobazi nga twagala tuleke nga luli bulungi nga bweteekeddwa okuba. Weewaawo netweyongerayo maaso babadde bakyakola omulimu gwabwe ogwaffe guba tegwakulaba bulabi tukakasa nti kyebakola. Netugende nakiwoga amazzi gatonnya enkuba neyeeyongera ne gatuuka eno mu mbaawo mu butale. Bamaama bali mu kufumba mmere, bamaama abagula obuntu bwabwe abakola emirimu gyabwe nga PDM bwe yandibadde ebawa ssente bali mu mazzi ne bakolera. Nga waliwo obukyafu n'amazzi gennyini makyafu ne trade order ebyobutale tebali organize tebateekateekeddwa bulungi. So nga twagala abakulu bano kakiiko balabe embeera gye bakoleramu emirimu gino tulabe nga tusobola okuba situlira ku ddoboozi embeera gye bakoleramu erongooke. Amazzi bwe gaba gasembedde ffe ng'abatuuze ki kye tukoze kibongeddemu okusembera eno gye tuli kasasiro n'ettaka lye tugenze tuliwayo oba tusobola okuyimusa amazzi ne tugasibirayo ne gaba nga tegayitawo with the bankers I don't know. Naye nga yebadde ensonga akatale kakyafu n'abantu ne bafumbira ate era bajja kulwala kuba n'ebyoto. Ne nakati bamwoleza wali mu nnyanja
era ne batwala simanyi nga waliwo wamawulire afunye ekifaananyi ekyo naye kyabaddewo budda balyoleza wali mu nnyanja lye bagenda okutunda wali ebisangana mu woteeri so kuba omulanga eri Entebbe municipality tukuba omulanga eri ba public health inspectors balambula obutale tukuba omulanga eri abakola ebyennyama abakola ku trade order mu Entebbe municipality mu Katabi n'ebifo ebirala byonna abalinaanye ennyanja eno bafube okulaba nga balungamya abantu batown clerk nabo babeerako kakiiko kano kibe nti kikakasa nti tuba mu bajeti ne babawaayo ku nsimu ne basomesa abatuuze kuba buli kiseera abapya bajjamu abato bakula abasenguse basenguse bajje mu kifo naye nti kasasiro agenda ano tuseewo enkola eyo okusobola okutaasa obutonde nabo babe nga babeera mu kifo ekyeyagaza abannayuganda.